Emisango district ina Kasongola jiwire nemba najo jalopebwa wakati wa 2013 ne 2019. Emisango 15 ku gino gyattaka. Kituufu nti tulina emisango egyo gyonna egimu osanga nga jjajja olw'obulagajjavu bw'abamu ku bakozi. Mu gy'ettaka mulimu abakazi Youth Care Products gwe baawabira district ina Kasongola nga bagiranga okubalemesa okulaakulanya ettaka lyabwe. District lyegamba nti liriko enkayana era baagala okuliyirirwa ensimbi akawumbi kamu n'obukadde 700. Omusango mulala gwe gw'omutuuze Wire Kiyingi Ssentombwe eyaddukira mu kkooti ng'ayagala disitulikiti emusasula obukadde 300 lwa kuzimba ttanka y'amazzi mu poloti ye ya fuuti 5.5 mu ttawuni y'e Katuugo. Poloti eno yebalirirwamu akakadde kamu n'ekitundu Ssentombwe ze yagaana. Buli awaabira disitulikiti aba awabidde district council ate olwo owaabidde district council owaabidde abantu bonna b'e Nakasongola nti bwe kuba kusasula abantu bonna basasula. Mu misango emirala abawabi baagala kkooti esazeemu ebyapa bye bagamba nti akakiiko k'ebyettaka mu disitulikiti y'e Nakasongola kaabigaba mu bukyamu. Amyuka RDC w'e Nakasongola Jonathan Akweteireho agamba nti abamu ku bakozi mu ofiisi y'ebyettaka balina okuvunaanyizibwa nga ssekinnoomu singa emisango gy'ettaka disitulikiti giyika mu vvi. Buli muntu must carry his or her own cross. Tetugenda kukkiriza gavumenti kutwalibwa mu kkooti kubanga abantu bakola ebintu nga bakigenderedde. Abamu kyalikoze natakikola. Naye tugamba bwe tusinga district buli omusango gunaatukwata nga gwe technical person kiwali olina okukola tiwakikola tojja tuviirako awo. Ssentebe wa disitulikiti Nakasongola Sam Kigula agamba nti mu kiseera kino bagezaako okutuukirira abantu abo abawaabira disitulikiti okulaba nga batuula nabo ensonga bazimalire wabweru wa kkooti. Tuleme okuyingira sasula kosi ate bino ate n'ebiseera okubimala mu makooti. Nja kukubiriza abakozi ba gavumenti mwenna mwewale nnyo okukola ebitutwala mu kkooti tusobole okuweewala emisango gino. Emisango ya disitulikiti Nakasongola gyewire nemba nagyo giri mu kkooti enkulu ne kkooti ejulirwamu mu Kampala era nga kitegeeza nti disitulikiti erina okufuna ssente zitambuza abagiwolereza okugoberera emisango gino. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.